economic shutdown, Japan chapter. We are working in the streets of Tokyo. Okwekalakaasa Bannayuganda bawangalira mu Japan olwaliwo nabo babitaddemu engatto ne bagamba ekimala kimala. Tulabyeko Bannayuganda bannaffe mawanga ag'enjawulo ag'abazungu nga bajja beekalakaasa. Waakiri okwekalakaasa kwabwe tekufudde ttogge, waliwo ekiramu ekituukiddwawo kubanga bagenza okulaba nti kati Museveni abazungu we bamutadde waakiri. Bannayuganda balabawo essuubi, ensimbi tezikyamuweebwa. Kati yasigalidde ku nsimbi ya mwi wa musolo gyabba. Bannayuganda bakamulamu ensimbi kati ze zikyamubeezezzawo naye ez'abazungu. Abazungu balinnyako mu kyawakati. N'olwekyo ne Bannayuganda abali mu chapter ya Japan bagamba naffe katwekolamuuko ku mulimu olwaleero. Tulage ku bantu bano Abajapani nti ewaka tetulina mirembe. Okuddukira eno mu mawanga gammwe si lwakuba nti ewaka twali bulungi nnyo nnyo. Naye nga jjukira nti Abajapani era nabo balina ettaffaali ddene lye bagatta ku gavumenti ya Mwai Museveni. Jjukira nti baba tebamanyi nnyo bigenda mu maaso, balowooza omuntu gwe badiiringa naye nti akolaganika naye mu nsonga z'obuntu. Kumbe yayagala kwekuusa ng'omuntu ebikuumira gavumenti ye mu buyinza atulugunye Bannayuganda ate bateekeddwa okukulembera. Bwe batyo babitaddemu engatto olwayo ne bagamba nti naffe katugatte eddoboozi lyaffe ku lya Bannayuganda abali mu Amerika, abali mu Bungereza, abali Canada, abali South Africa, mawanga amalala byonna Bannayuganda gye bazzenga beekalakaasa. Bwe batyo n'abali mu Japan basazeewo olwaliwo bakikole. Muévele them.
olutalo nga luwedde tuli amalengule tuli vimba mu Uganda empya tuli mulaba the streets za Kocho in Uganda. That is the message we want to carry over. We need the people, the release of our people that have been abducted, those that have been incarcerated without trial, and those ones that are tried in courts, in the court martial, yet they are civilians. We here to agitate against the injustices that are going on in Uganda, and they are being supported by the government of Japan that is keeping a deaf ear of our cries. We've been agitating the Japan government not to support the dictator, but at all times they keep a deaf ear. So we want to carry out this message to them, and we want to demonstrate against all the injustices that are supported by a country that claims to be a democrat. So we are here to tell the Japanese people to come together with us to force the Japanese government to stop sponsoring the kidnap and the dictatorship and the massacre and torment that is done unto our people. People power, our power, people power, our power, People power, people power, our power, NUP, everywhere, NUP, people power, our power, people power, people power, our power, NUP, everywhere, people power. We need freedom. Funny. Where was it? Raise your voice. People power. Everywhere. 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 People power. People power. Olutalo nga luwedde. Mugende mbali. People power. People power. Our power. People power. Our power. Our power. People power. What a We mess. need change. We need change. We need change. We need people. We need people. Get him
Museveni must go. We need change. Our power. Keep our power. Our power. Sorry. Abo be bannayuganda bawangalira mu ggwanga erya Japan era bakoze omulimu ogw'okulaba nti bagatta eddoboozi lyabwe ku bannayuganda bagamba nti Museveni must go. Museveni free Uganda. Tubeebaza nno kubanga amaloboozi gaabwe bagawanika era gawulirwa.
abazze bakalakaasa amawanga ag'enjawulo waakiri mwami Museveni abawulidde era balina we bamutuusizza kati ne bannayuganda bannaffe abawangalira e Japan nabo basazeewo nabo ne bakikola bwe batyo olunaku olwaleero. Stand down. Stand down. Somebody. No, man. Man.